Uganda esinga Bulaaya mu bintu bingi ebasinga mu demokrasi mu bintu bingi nnyo demokrasi wa Uganda ali waggulu kakati bagenze Wakyagulanyi ne bamugamba nti waaye 2006 bonaga nti wendi 2006 wendi agambye nti waali agambye nti okulonda is more than just a political contest si byakuvuganya byokka wabula omukisa bannayuganda gwe balina ogenda maaso n'oleka nti oba obeerwanako olwa regime eno mukisa n'okyo tusobola kuguzanyisa wendi kyokka Kyagulanyi avumiridde abazungu bagambye nti naye abazungu batusobedde gavumenti bagiwagira bakola ki abasajja batutulugunya eddembe ly'obuntu balirinyirira naye abasajja basirise tubayise ebbanga ddene abazungu baganye okutuyamba abatabukidde munaga simanyi mukoleraani bannaye Kyagulanyi agambye nti abakulembeze abamu e Bulaaya some leaders in the west okubonaabona kwaffe bakulinamu omukono wano weebali ne balina business deals balimu oluzikutulwa tebatufaako balina deals balimu bangi ku bazungu bali wano oba babiwulira naye olwokuba nti balina bye bakutula ne gavumenti eno tebatufuddeeko abatabukiddemu Kyagulanyi abatabukiddemu abazungu agende nti abasajja abo bali mukutulwa ddiiru tebatufaako byonna bigenda maaso babimanyi naye ate bajja ne bakukuta tubalaba bazungu bansobedde akati ampuliriza bakedde misinde paka ku kitebe abazungu yabayisizaamu eggaali bakedde misinde paka ku kitebe era ge tuyina kati abazungu okuva mu mukago gwa European Union babano bali ku kitebe bakedde kavule oba biri simanyi oba biri byabatabukidde ng'ayogera n'omukuto gwa Reuters abazungu aba EU bakedde ku kitebe yatabuse ku Friday naga nti abasajja tetubategeera bali wano bakutula ddiiru kati bakedde ku kitebe NUP yaniriza abakungu kuva mu kago wa European Union tetumanyi bagenda kwogerako naye nga bali ku kitebe kya NUP yabatabukiddemu kakati bakedde ku kitebe NPAL FM ekulera omuntu wa bulijjo ago ge gali mu kibiina ekya National Unity Platform anti 2026 yakakasizza zemu n'akakasa omulundi omulala wendi n'atabukira abazungu kati abazungu bagambe simanyi oba kubatabukira kuli ne bakedde ku kitebe era bali naye 2026 ekibiina ekijja ekya PFF bumigenda maaso bali katonga essawa zino zennyini bagezaako okulabika nti batongoza bagenda kulonkinga pate yaabwe final akakiiko k'ebyokulonda kagamba nti buli kimu kyaggwa ekibiina ekyo kakati kiriwo mu mateeka kakati bigenda maaso nengeddeku wano PFF wali ku ofiisi zaabwe katonga bali mu kumaliriza buli kimu bagenda okulonkinga pate egenda kubeera launched officially kifuuka ekibiina ky'ebyobufuzi era kitegeeza nti race bagenda giberamu eya 2026 maybe mu bifo ebyenjawulo bagenda kuba bakironkinga era ng'enteekateeka tuzirengedde nga zigenda maaso mpola mpola wali Katonga nga bwe tugenda maaso n'okuba nti tubirengera nkuwabya 2026 ekyo kitegedde PFF ekyo kyekiriyo kakati NRM kankutwala erwengo Buganda from 7 events zikyagenda maaso n'okulabika nti zitambuzibwa okwetooloola